The next one will receive my thank you. You direct them out to see. Wait, do it after it. Do Because I need still Kunja maguru. Now Jangwan. Come here. Come here. You go the other side. Tunasema kuganizi mwezi mwezi wachelewa. Buno gwaka. Ndabwa ofurodi. Nebanda Beni tukika. Nyuma ni bagama muzeyi. bako sanzo otudde. Unakoteka musente meka mumviri. Gwe Arieri. Musajja. Unakoteka musente meka mumviri. Banje? Unako. Koteka musente meka mumviri. Nze kolera Ngamba wallahi. Essewe. Emiranga gotunrawo. Kato chikolo otya. Tira namuyenje bankwatira namu. Nga tutudde era nze olwagamba nti bagala tukwata neŋŋamba omukono guguno nti oba oteekako mpingu tewali buzibu era saabakayanya ne bakola ki ne bagamba tulinnye nange era nenkola ki neninya simanyi na musango gwe banvunaana nze bankwatira namuyenje nali waka nga ava mutoyi kweyamba zali saawa 2 awo nedakiika nga 47 kati eno nga kukubo wali engeri yobbaalabbaala abasirikale bajja nga bazze oba kukola ki abavubuka ne badduka kati okudduka ne baddukira mu bikubo ebyewaffe wetusula nze nali mutoyi nga sirina kyemanyi okuvaayo bwe nti afaane namulisaa mutooki yambuuza ekibuuzo ekiti nagamba boli nabo baliwa nemugamba fande wano wendi ndi wakasina nemanyi kubambuuzaako. I was from work. Then after I came to see what news. After they came, they got us even nothing even we are taking. They got just the goon is just playing the table. Then after they took the guri, the one they was selling the mirror. Then they went there. That we have what in Njaga, what, and yet even nothing we have. This one should go to rail. What is done now? Ogenda ewa. na Uganda. Thank you.
Hello. Pata. Wana ya manager. Musawo Muganda. Hapo Musawo Muganda. Ya tunda. Baba Jo. Ekyo nakyo kijja kuggwa. Musawo Muganda. Hapo Musawo Muganda. Ya tunda. Baba Jo. Ekyo nakyo kijja kuggwa. Jaga of Uganda. Yalo lisina kambi jogo. Baba katika na mawili. Saudi. Jenge na mawili. Kenya kija kukwata. Owange. Gwenga toli yeyo. Njaga kuta polisi akukosa kutenja. Nakuna yakuta polisi. Njaga kuta polisi. Ani David kukotea mukalinga kayobola. Sasa kaza kukwanza silinjaka. Aba polisi. Nekati eno nto eyo nto Kalongosengana bekifaananyi kyange ku TV Masasi. Kyogambye nesobola okutamiriza wano. Kyogera kunjaga nkulu naawe.
Mbona kana kupa kusonga wetu. Omuntu kumuna akusonga Omara kugikolera biri mu mukazi kati ndabagamba tugenda kukula olwonsa olw'okwendagala ebitujjamu omusawo gwagonda mayitagala kisale miliyoni 3,880,000 tokwatiramu kwegalira It is very unfortunate that police has opted to collide or to collude, has opted to collude with the ruling party during these elections. As we talk now, several of our supporters, several of our people are being arrested without any justifiable reason. They are only slamming offenses like being in possession of cocaine, which are not baseless in any way. As you are all aware, police has always been doing operations and they are always keeping these exhibits. So when they arrest you, they get their items and they say that they have found you this item, which is not true. As we talk now, this division of Mukono, the police division of Mukono, the police division of Nagalama, several of our supporters have been arrested in hundreds. So we are inquiring what kind of operation is ongoing. We accept that we are approaching Christmas is 45 days ahead. But normally these are not the kind of operations which are ongoing. We call upon the Department of Community Policing within police, please to do its part, to be proactive, to alert the people what kind of operations are ongoing so that people can be aware. And they find if it means they're not supposed to move at any time at night, let us be alerted that by 7 everyone should be inside their homes. Minus that, I think we are going to approach police to inquire what kind of operation is ongoing. Abavubuka abali proactive mu politics wano mu Central Division neri mu North Division ye Nagalama ne division ene yawa ne Mukono bali mu kikwekweto kya kuyola baana basanga bakunganya awatali musango gonna twetaaga okumanya DPC mutubuulire bikwekweto ki ebigenda mu maaso ssaawa eno yabaffe lwaki mubagwira bugwizi. Police ina department bayito eya police n'omuntu wa bulijjo. Have you publicized what is going on? Nanga bikwekweto bye tuliko tunoonya abantu bwe bati ne bwe bati. Niye abavuka wetumanyi obulungi nti balina misango ebbanga lyonna badde tutambula nabo batadde mu mbeera ey'okuspendinga sente kugenda kubeeyimirira wano nawali n'okumala obudde. So tukowoola police okuviira ddala ku IGP waggulu munyonyole bikwekweto style ki ebigenda mu maaso. Iyo tosobola kutugamba nti bye bikwekweto bulijjo bye bakola ebya Christmas. Kwaga bulijjo ebya Christmas bitandikanga ennaku z'omwezi 9, 10, 15 notandika okukwata okukyaliza bino bitandise mu October kubanga November yakatandika naye batandika mu October bayoola abaana naye nga twafunako information nti bagenda kutandika okutiisatiisa abaana buli gwe balabanga ali active nti twati tuba mu bintu ebyo gwe balabanga alemeddeko n'otandika okubakwata okubajwetekako ebisangosango. Poliisi etandika okubeera nga taking sides bategeere nti nno bakolera abantu bali ku ssente za mwoyo wa musolo tebalina kubeera na side yonna. To support any political party that we belong to because we're in a multi-party dispensation. Therefore they are trying to intimidate our nokuwamba abantu kikolwa kya butiitiizi. Of course balina okulaba engeri gye bakendeezaamu obuwagizi bwaffe. Kyeraze dde okuva ku nomination bwe twanominatinga nga bannakibiina ne tukwatira wamu ne tutambulira wamu kyabalaga dda signal nti nno Mukono ekyali nuupu ekyali red. Kati bagezaako okufuna engeri gye banafuyamu abantu oba engeri gye batiisatiisaamu abantu kubanga tuzze tukiraba nti nno eyo enkola yaabwe bw'okutiisatiisa abantu bave ku mulamwa bave mu kuwagira balyoke badde mu mayumba gaabwe bali bakole kye baagala. Naye tubagamba nti babeere very firm very strong naye nti bakuume empisa
kubanga bino bye bakwata babasibako emisango nga gye basiba ku Eddie Mutwe, nga gye basiba ku Achireewo tiyabbye essimu yabbye jampa. Kakati n'abewaffe bano abavubuka abavuzi ba boda baagala basibako misango nga babasanga ku stage nga oboolyawo registers bagenda banoonyereza ne bakwata ennangamuntu zaabwe okukendeeza obuwagizi obugenda okuva mu Mukono district. Ekikolwa kya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda enkola gye batandise y'okubeera nga bayoola abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo nga babakwata ne babaggalira mu makomera awatali misango. Ekikolwa ekyo kigendereramu kusiga kutya mu bannayuganda n'abantu baffe abawagizi b'ekibiina, naye tugenda kukwatagana ne ttiimu zaffe zonna ku ground baprofilinge badocumentinge abantu bonna abazze bakwatibwa, then tujja kuvaayo ne strategy n'olukalala lwa bonna abazze bakwatibwa tulabe nga tulangirira ate kye tugenda okuzzaako, kubanga ebisinga babikolera mu mbeera ya kizikiza. Ne bakwata abantu tutandise n'okufuna information nti gye banakwata basooka ne basaayo embeera ne basaawo insecurity eno ngeri state managed either yakutema abantu bijambiya. Tukirabyeko mu Wakiso mu bitundu bya Nabingo n'Amagoma kati ne basinziira okwo ate baba bakwata nga banoonya abantu abeku abali attached ku byobufuzi nga balonda mu bakibiina kimu. Ekikolwa ekyo tukivumirira, teri awagira bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Ekyo tuli on record nga NUP tubivumirira era tubirwanyisa. So teri muna NUP asobola kuvaayo atuuse obulabe ku bulamu bw'omuntu mu mbeera yo either kukozesa bijambiya kubatema, ekyo tekisoboka. Naye bwekibanga gye kiri era ne bakwata omuntu yenna twagala bakozesa amateeka bamuleete baleete obujulizi omuntu tujja kuyimirira nabo mu mbeera y'okulwanyisa omuntu afaanaganako bw'atyo. In other words, twalabye ne footages ezimu mu Kasese omusirikale bw'obanga olwanyisa bumenyi bw'amateeka ddala ng'oli serious okwata otya suspect afukamidde wansi oli mu kumuinterrogatinga ali mu kwanukula tali armed ate n'omala n'omukuba amasasi n'omutta, kikyoba okweka. Kati ebyo byonna bitulowoozesa nti maybe amawulire agamu aga insecurity gabeera state managed nga gagendereddwamu okufuna okusaawo muwaatwa we bayoolera abantu baffe. Naye nga bwe tuzze tukola tugenda kuprofilinga abantu abo bonna abakwatiddwa era tukwatagana ne ttiimu zaffe eziri ku grassroot batubuulire nti eno bawambyeyo abantu 5 bali ku police station bweti, eno bawambyeyo abantu bwe bati, amannya gaabwe ge gano ne gano. Tujja kufuna press eyawamu tubabuulire ki kye tugenda okuzzaako. Erinnya eryange nze Assistant Superintendent of Police Namugenyi Annette nga nze nutritionist wa KMP. Mu lukiiko luno lukiiko lubadde lwa community policing nga tukwasaganya omuntu wa bulijjo ne poliisi, era ku bingi ebyogeddwako DPS ina byayogeddeko era bye bakozeeko mu Mukono mu kaseera kano aka wiiki. Mubaddemu ebikwekweto ebyokufuukuuza abakozi b'ebikyamu nga mu Mukono division twakatwala abantu 117 mu kooti, ate nga Nnagalama twakatwalayo abantu 27, omugatte be bantu 144. Abatuuze beemulugunyiza abakuwa amatatu misana tuku n'abapoliisi abamu bakuwa amatatu. Nkiwulidde Mukono nti abapoliisi nabo benyigira mu kuwa amatatu. Ndowooza Mugerwa bwe kibanga kituufu olina okutereeza ennyumba yo, naye nga twataddewo kye tuyita disruptive operations, intelligence led disruptive operations, oba mu Luganda bakiyita batya, nti operations ezikulembeddwamu aba intelligence kamanda Dona jakitereeza. So twatandisewo kati nga engeri tugenda mu biseera bya Christmas n'engeri tuli mu biseera bya okulonda naddala nga alina kuz'omwezi 10 si lwamande bano ba MP abadde wali wano nammwe
abagenda okwesimbawo ngenda otandika kakuyegeza mu so twagamba kasoketerezeemuko tukolemu ebikwekweto omu ku beesimbyewo muzeeyi agenze bamuyitani okukola ebikwekweto ebyo nti tunatugira ku maanda actually twabitandise wiiki ewedde mugerwa ndowooza otukoze identification of the key black spots ng'omukulu kajimu waade agambye ebitundu ebyo byonna era tugamba ba OC bonna teri kuzikiza era nsubira nti wakatwala abantu omeka mukomera watute kumande awo mene ozamuwulira yate 10 ekitegeeza nti tetugenda kuzikiza mpaka naye tubasaba nti mwabakulembeze mutugatteko ababadde talinaffe okutandika ne leero mutugatteko naye tugamba nti omukola ebikwekweto ebyo waliwo yakyogeddeko nti oluusi mutwaliramu n'abaana bali innocent then tuleete abakulembeze bano tukole okukola ki okusunsulamu tukwataganya abakulembeze bano tusunsule musigamba nti buli gwe muyodde mujja kukola ki kutwala butwazi kwa wano bebamanyi abantu baabwe bebasinga obategeera naye ate era kino sijja kirekayo nti mulimu n'abakulembeze abamu oluusi abatukizaamu obubi so mulimu ojja kugata kujja ku poliisi ng'ojja kutaasa kyokka naawe ate nga naawe olina kyoweesigamyeko oyagala kukola ki to bend the shoulder no so tusaba mugerwa tukolagane wamu ne ba intelligence ne bayosi tutekewo embeera enkakamu mu Mukono otugambire president batandise okuyoola abaana baffe nga babasiba era kati ku ssaawa eno poliisi ejjudde abaye musirike twogere ekintu kino kati bazze wano omuze ogwo gulimu omusajja bamuyita Semakula omusajja oyo Semakula yakolanga Muwembule ne Kayanja kakati abeenaalemu bamulonda ye chairman yajja yeeweze bwagenda kuzaayo disitulikiti eno mwenaalemu gye twagijja ekitasoboka kati yali emabega wa poliisi okuyoola abaki era bwenjogerera wano abaana dozens of our people okusingira ddala Bamukono North naye kati n'abange babayodde bali muki mu poliisi sebo n'ekiro bayodde ensonga eno ngikuleetedde era nize ekitebe okujja okututaasa twogere ne poliisi okuyoola abaana n'eggoma bayodde balina na kino basindika abayaaye baabwe ne basooka batemayawo abantu babiri bebe nyini be baleeta insecurity ebijambiya biri mu gavumenti ebikola olumala okukubayo abantu 3 nga tulajana banange tuli bubi mutuleetere poliisi wano nga bajja batandika okuyoola abaki abaana banange tugenda kugamba gavumenti naffe twekolemu omulimu kati ku kyalo we kujjako ababbi tugenda kutandika naffe okugamba titugenda naffe patrolling ebyalo kubanga tumaze okulaba batukoza akakodyo bajja nga bateekawo insecurity ng'ate beefuula abaze ogikola ki ogirwanyisa so ekyo mukyetegekere ne bwe naayitanze tujja nakukola operation wa zeddi operation wavaawa ne munnansi okkirizibwa okukwata omuntu kasita abanga azizza omusango you have power to arrest naffe tugenda kubakwatamu waliwo kati n'abalala abajja babasaba endagamuntu zammwe buleeta endagamuntu wandiika wano endagamuntu wonna wonna woogenda mu lukuŋŋaana kasita bibaako okuwandiikawo endagamuntu yo manya nti eyo miitingi fumulaba nange olaba nange sibagambye kuwandiikawo ki ndagamuntu naye kati abagamba wandiika wano nini namba yammwe kubanga bagenderera bani be banaakomya obutalabika mu register babuzebuze amannya gaffe kuba baagala boonoone mu bitundu mwe tulina obululu obuki obungi waliwo n'abo abagamba mbu bawola ssente